الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ndi mkibuga wano Makka gye nazze okutendereza Katonda ate n'okwesabira n'okusabira ensi yaffe. Makka wano tuleetayo tusaba nnyo naddala obulamu bwe tugenda okuwangala nga tuvudde ku nsi kubanga olwo bwalubeerera buno bw'oku nsi bwa kiseera. Buli omu ajjukira ekiseera bagenda omuteeka mu basement ya Katonda ng'oliye kati nga tiri yagenda gisibwa. Ne bw'obeera kuno ku nsi ng'olina basement ng'ozitwalamu abantu naawe bagenda kutwala mu ya Katonda. Ate Katonda takwesa na maanyi ng'akunona. Ajja kusanga awo nga n'abakumi b'emmundu abakuuma oli nabo abayiteko akutwale. Olwo nga bwe kali akajanja k'abantu bagende ku ntaana yo bakube emizinga bagende nti bakuziise n'ekitiibwa bakuteeke mu basement yo. Ensonga ezigenda maaso mu nsi yaffe zikaabya amaziga. Natunuulidde omukulembeze w'eggwanga ng'aweereza obubaka obwozaayoza mukyala we okuweza emyaka 78 n'okumusabira okussuuka obulungi. Buli mulembe guba n'ekigambo oba buli kiseera kiba n'ekigambo ekiriidinga oba sirogani. Nene General Muhoozi yaleeta basement lwakuba buli w'ogiwulira tewaba mirembe. Gaba maziga miranga na biwoobe. Kakati omubaka Ibrahim Ssemujju Nganda ku byonna ebigenda maaso asinzidde Mecca n'aweereza General Museveni obubaka, mukyala we Janet Kataha Museveni ne mutabani waabwe nga ye muduumizi w'amagye ga Uganda ag'oku ntikko oba ow'oku ntikko Muhoozi. Obubaka buno nkusaba obuwulirize ku bigenda maaso bugenda kuwoomera. Mu ngeri y'emu ensonga za DNA oba okkebera endagabutonde ku baana b'omugenzi Kafeero ebintu byongedde nno okubeera nga biranda. Era we twogerera Mama Fiina avuddeyo n'asaba Balamu baddemu omusaayi guno si mu Uganda mutuweeko. Obubaka bwange buno bugenda eri Minisita Balamu. Taata nkusaba ensonga gye watandika mbadde nsaba ogiwunzike. Abaana be mwakebera bali mu maziga bakaaba. Be mwakebera nga ba Kafeero basanyufu. Naye nga gavumenti erina obusobozi Balamu obusitula omusaayi ogwo bosula endaga butonde ogitwala South Africa ogitwala mu America ogitwala India ogitwala na buli wamu wonna eri abantu abanoonyereza ennyo ne bazuula ekituufu. Saidi zonna buli omwe beere mativu. Baka bwange abantu bangi balowooza nti omusaayi guno gwabaddemu okubuzaabuza. Wabula kino kyongera n'okkuba ebituli mu byobulamu n'obwesige eri ebyuma bye tukozesa mu Uganda. Ensonga eno tugenda kwongera ogitunuuliza eri sekkaliriza. Waliwo abagamba nti bagiteekawo olw'okuzibiikiriza ebyobufuzi ebyaliwo ekalangala. Naye bwe baba nga y'ensonga baatunuulira ku bulumi, baatunuulira ku swala, baatunuulira ku baana bano bagenda kuddayo batya eri gye baava nga babatadde mu kamera babaswazizza n'ebintu ebiri bwe bityo. Tugenda beera nga nabyo tubikubamu ttooki. Mu ngeri emu amasasi gavuze e Masaka era omwana wa myaka 2 kikakasiddwa nti ye afiiriddewo, 2 bagenze n'ebisago. Tugenda beera nga emboozi eyo nayo tugikuwa sobole okubeera nga ogitegeera. Mu Uganda waliwo ekintu ekigenda mu maaso. Mumanyi nti NGOs bazze baziggala mu Uganda. Ne baggala ezimu ne tusirika, ne baggala endala ne tubeeraawo. Kakati Agora eya Agatha Twaire bamuyise alabika ku kitebe ky'abambega ba poliisi yennyonnyoleko. Si yekka, ne munnamawulire munnaffe Solomon Sserwanje naye ayitiddwa ku kitebe kya poliisi. Sovereignty Bill tetandika kololowooza. Tugenda beera nga tubitunuulira. Ndowooza tugenda beera nga tuvaawo tusobole okubeera nga tutunuulira emboozi zino. Nzikiriza nkole mbwe nti katono nnyo then nzije tutandikiraawo.
DPTV Uganda, Dawn People Television. Kati ku bonna ani agwa? Kubanga jjajja atuulwako emmandu ow'ennono ali mu kugwa. Nno ne gwabadde akati awamusabira akola ki? Asani Nduggo yeeyizza obulamu. Nayo nno makanisa agamu bwe batyo batuyiiya, omwana yali agaanye okugwa. Naga kankulinnya ekigere wansi otegere nti oyina okugwa. Uganda abaana bagambye nti omunyega agambye nti ne bw'ali baafudde ayagala Mukama amuteeke wali bannayuganda kubanga gw'oli siriasi wekka. Anyway, mbaanirizaako bassebo ne bannyabo. Tutandise ne jjajja Asani Ndugga kozi ye bamweyana. Tutandise ne bamweyana. Mbaanirizaako bassebo ne bannyabo, buli omu gy'osinziira okubeera ng'otugoberera, abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo, mwebale nnyo, mwebalire ddala okubeera nga mutugoberera. Kye mukola kya muwendo era ŋŋamba nti temujjanga okwo, agenda mu maaso n'okubeera ng'ate osubscribinga awamu n'okubeera ng'olayikinga. Bingi ebitambula mu ggwanga era by'otasaanidde kubeera nga oyitako oba obuusa amaaso, ebimu ku byo bye tukuleetedde osobole okubeera ng'ate obimanya. Nzikiriza tutandike n'omusajja. Omusajja eyaleese ekiwandiiko mu Paalamenti ekiggyamu oba ekikola ennongoosereza mu kifo ky'obwa leader of opposition. Omwami ono ye Namara. Namara agamba nti engeri leader of opposition gy'akolamu emirimu kyokka ye wa PLU wa NRM niye aleeta ekirowoozo ku wa opposition, naye ng'ekirowoozo ky'aleeta kyava wa CDF. Ndowooza olaba awo abakireeta. Kakati abantu b'eyo e Kagadi gy'abeera eyo era mu constituency gy'akiikirira baavudde ne bagamba naye abaayi, ddala ekizibu kye tulina ewaffe ya amendment ya Joel Ssennyonyi oba ekizibu tulina kya nguudo na bya bulamu? Era bagamba nti abamu ku abo abawangalya mu kitundu ky'akiikirira baavuddeyo ne bamwambalira era ne bamulumbagana nga bamugamba nti mu kifo ky'okugenda abateeseze ebyo ebibagasa ali mu kubeera nga fokasinga ku nsonga ezitalina makulu. Ebibaluma bye baagala ateese oba atwale mu Paalamenti mwe muli enguudo okolebwa kubanga mbyo kamala. Mu ebyo baagala infrastructure nga amasomero, enguudo, baagala ebyobulamu okubeera nga biryoke biri bulungi, tebalina access ku mazzi malungi, tebalina masannyalaze awamu tegaliiyo, naye ye mu kifo ky'okugenda abateeseze bafune amazzi amalungi, bafune ebyobulamu ebirungi,
bafune amalwaliro oba eddagala mu malwaliro, amasannyalaze n'otuzzi otulungi, amasomero amalungi. Mukulu Namara ye obudde bwonna n'obwongo alaba ng'okulwanyisa Joel Ssennyonyi kye kizibu ekiruma abantu beewaabwe, akirabira ddala nga kye kizibu. So abatuuze beekozemu omulimu ne bagakka bamulumbe bamugambe ssebo bye twakutuma birala ne byoli mu kukola birala. Naye nga of course tukimanyi kino ekirowoozo kya General Muhoozi, so tetujja bbeera ng'eyo tulwayo. Nzikiriza tugende butereevu nnyo eri eyaliko omubaka wa Kira Municipality si ye mulala ye Ibrahim Ssemujju Nganda. Nganda avuddeyo ku bigambo oba olyawo ebibadde byogerwa ku social media, yadduka mu ggwanga biki na biki, n'okwogera ku bigenda maaso. Mwami Museveni yavuddeyo n'ayozaayoza mukyala we okubeera nga yatuuse ku mazaalibwa, n'agamba ayagala baweze emyaka 10. CDF ayina byayogera. Then Ibrahim Ssemujju Nganda yavuddeyo n'abaako ebigambo. Nzikiriza tusooke tufune Ibrahim Ssemujju Nganda. Rahman Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndi mu kibuga wano Makka gye nazze kutendereza Katonda ate n'okwesabira n'okusabira ensi yaffe. Makka wano tuleetayo kusaba nnyo naddala obulamu bwe tugenda okuwangala nga tuvudde ku nsi, kubanga olwo bwalubeerera buno bw'oku nsi bwa kiseera. Buli omu ajjukira ekiseera bagenda omuteeka mu basement ya Katonda ng'oliye kati nga tiri yagenda gisibwa. Ne bw'obeera kuno ku nsi ng'olina basement ng'ozitwalamu abantu, naawe bagenda kutwala mu ya Katonda. Ate Katonda takwesa na maanyi ng'akunona, ajja kusangaawo nga n'abakumi b'emmundu abakuuma oli nabo abayiteko akutwale. Olwo nga bwe kali akajanja k'abantu bagende ku ntaana yo bakube emizinga bagende nti bakuziise n'ekitiibwa bakuteeke mu basement yo. Ensonga ezigenda maaso mu nsi yaffe zikaabya amaziga. Natunuulidde omukulembeze w'eggwanga ng'aweereza obubaka obwozaayoza mukyala we okuweza emyaka 78 n'okumusabira okussuuka obulungi. Ekyo kya buntu, era nange mwegattako okusabira maama okussuuka ate n'okumuyozaayoza okuweza emyaka 78. Naye siwo Mukama waffe ow'emyaka 78 nga guli wa 82 munaataamuza mutya eggwanga ly'abantu erisingamu abantu abato mu nsi yonna nga mumukutte buggo ate nga munaanise n'okufuna endwadde ez'obukulu, kubanga nga owulira Abaganda bwe bagaa nti kakulu asomba. Mukyalawo taliiwo n'omugonnomolako obwa Minister wa Education. Mu Uganda tulina abaana 10,000,000 abali mu primary ne 2,2 abali mu secondary n'abali mu matendekero aga waggulu abakunukiriza emitwalo nga 3. Tulina abantu obukadde nga 13 abali mu kusoma. Beebo Minister wa Education obuvunaanyizibwa bw'alina. Honorable Kataha mbadde ne mu Parliament emyaka 15. Ate n'olunaku lwe nafuluma e Makerere mu January 1999 naye lwe baamuwa eddiguli ekyenjawulo nti ye yayita mu Kamoli okuyingira university. Ffe twakola bibuuzo ne tubiyita. N'olwekyo kya buntu okumusaasira n'okumusabira obulamu obulungi. Naye muwe ekitiibwa abaana ba bannammwe. Bwe mubadde bwa mukisa nti abamu mubasindika mu magye temufaayo bagenda ku dduyiro nga bambala uniform nga mubawaranka. Naye abantu abalala basigadde mu Uganda obusente bwabwe butono kibasindisa abaana basome ebyobukugu. Abaana babeere bulungi ne basobole n'okuyamba bakadde baabwe. Si buli omu agenda kukwata mmundu bamuweranka bamuzimbire ne basement gy'anaatwala abantu. Tuyinza kuddira mukyalawo ow'emyaka 78 yennyini ng'omuntu alina n'okuwummulako n'ogaa nti kati oyo gw'olonze kuba minisitule. Simanyi babasawo be bakiri mu recommendingira ne bagaa nti obulwadde bumuluma akati muwe appointment nga therapy, kubanga oyo olina kubanga kati oteekateeka kumuyamba naye awummule ku bbanga lyaweereza limala. Kakati ekyo kijjako ensi yaffe egyogeddwa okusinga ensi ezitulinaanye. Gw'osiba Mukama waffe gwe President n'olonda mukyalawo Minister wa Education. Mu Uganda muli ministry ziri 4 ezisinga obukulu, zisinga n'okutwala ssente nnyingi. Ey'ebyobulamu,
ne education ezo ssatu mu bajeti eno zikunuukiriza kuweza trillioni 10 zivuganya ndowooza na byanguudo byebijja okuba ne trillioni 13 n'ebya defense muwateeka mutabani wo obulamu bw'abantu abo bonna kyova olaba IMF mu lipooti gyesembayo okufulumya egamba nti abaana bali mu masomero olwaleero their productivity level tegenda kusukka 39%. mu nsi productivity level y'abantu abasomye eri 50%. That's the average. Abamu zisukka nawo. Abayuganda bagenda kusukka 39. Mu bantu bonna abalina amaanyi n'okufumitiriza n'obudde wagenze okulaba nga mukyala we yateeka okubeera minisita w'ebyenjigiriza. Mukyala we minisita w'ebyenjigiriza gwokulira eggwanga, mutabani yakulira amagye, muganda busale yakulira ebyokugagawaza abantu, kati mwalese ne balamu bammwe ne bawala bammwe. Pulize eggwanga ly'abandamu muliweemu ekitiibwa. Mutabani we byakola teriiyo muntu ku nsi ayinza nenalabyo nga naye omuwaana n'ogamba alina passion. So passion ye yakutwala abantu mu basement n'abasibirayo n'abakuba n'abakozesa dduyiro ne babeera nga tebassa. Kati eyo ye passion bw'otyo bwamuyigiriza. Ate twewale nnyo ebintu bye tukola nga abaana batulaba. Bw'okula obulamu bwonna nga violence, kuba Mwami Museveni yagala nnyo violence. Kyovola ne wali okola thesiyo ng'osoma dissertation Tanzania wakola ku bya violence ebya Fanon. Kati n'abaana bayigiriza violence n'abazzukulu balowooleza mu violence. Abantu abalala batendeka abaana baabwe mu ICT, batendeka abaana baabwe mu kubeera ba medical doctors. Mwabamu mubatendeka kutta bantu ku mmundu, omutabani wamala n'osindika n'omuzzukulu ndowooza ne bwe munaazaala mubasindika kuba mulowooza nti violence kyekikulu ennyo. Mutabani we ebikolobero byakola ku nsi kijja kutuuka ekiseera ayinza obutabisasulira naye omuntu omu ajja bisasulira. So n'olwekyo nga ndi wano Makka nsaba neesabira ng'omuntu ate nga siinaamu kutya na kumu kubanga Katonda talinayo gw'atagenda kutwala. Assalaamu Kale bye bigambo bya Ibrahim Ssemujju Nganda eri General Museveni, Minister oba former Minister w'ebyenjigiriza Janet Kataya Museveni, ne omuduumizi w'amagye g'eggwanga ow'oku ntikko General Muhoozi Kainerugaba. Agamba nti yes, waliwo basement ya Mukama Katonda, however much osobola ogiteekamu abantu eyiye ey'oku nsi, bw'onaafa ne bakkubira emizira ne bagamba ono agenze nga muzira, naawe ne bakolyoka bakusindika mu basement ya Mukama Katonda wamma n'okiwulira n'okiwulira. So ye Ibrahim Ssemujju Nganda, nja kusaba endowoozayo awo wennyini ku mukulu Ibrahim Ssemujju Nganda. Nzikiriza ndowooza naye tumuveeko tugende butereevu nnyo eri waliwo amasasi agavuze Masaka. Okusinziira ku mboozi eno ekoleddwa Daily Monitor, egamba nti waliwo ababadde balwana nga waliwo ababbi akasimu babiri. Omusirikale ono owa security azze okutaasa. Mu kutaasa akubye amasasi mu bbanga ne mu ggwakuba ne basigala nga bamulumba. Mu kwetaasa akubye amasasi. Mu masasi gano omwana omu alumiziddwa, omuto wa myaka 2 gyokka. N'abala in fact afudde, si nti alumiziddwa, afiiriddewo. Abantu abalala 2 balumiziddwa ne baddusibwa mu ddwaliro. Wabula story eno erimu ebitagatta. Saidi endala bagamba nti bano babadde bayombera mukazi. Babadde bayombera mukazi, then omusirikale ono n'akuba amasasi. Mu kuba amasasi mu bbanga abantu ne bajja nga bamugoba. Kubadde kwana. Then mu kusoberwa nga abantu bamulumba,
kwe kuba mu bantu. Essasi oba amasasi gakutte omwana wa myaka 2 n'afiirawo. Abalala 2 abalumiziddwa ebyensusso baddusiddwa mu ddwaliro nga biwala ttaka. Bibadde Masaka ku bbaala emu. So mawulire si malungi. Myaka 2 mukazi wattu, oba abadde mukazi oba abadde mulenzi, kitalo nnyo. So tuveewo awo, kkiriza tugende butereevu nnyo eri Maama Fiina eyavuddeyo mu lwatu n'agamba Balamu okuggyawo obutakkaanya obwazzeewo ku musaayi ogwakebeddwa ku baana ba Kafeero. Gavumenti erina buli ekyetaagisa, lwaki tebateekamu ssente ne bagutwala waakiri e Bulaaya buli mwana n'aba mumativu? Of course bannayuganda kino kyo babadde nga bakyogerako nga bagamba naye bino ebintu nga birabika biri vice versa. Njagala otuwe ku Maama Fiina oyo mutuweeko. Obubaka bwange buno bugenda eri Minisita Balamu. Taata nkusaba ensonga gye watandika, mbadde nsaba ogiwunzike. Abaana be mwakebera bali mu maziga bakaaba, be mwakebera nga ba Kafeero basanyufu. Naye nga gavumenti erina obusobozi Balamu, obusitula omusaayi ogwo bosula endaga butonde, ogitwala South Africa, ogitwala mu America, ogitwala India, ogitwala na buli wamu wonna eri abantu abanoonyereza ennyo ne bazuula ekituufu. Saidi zonna buli omwe beere mativu. Ne taata bw'onaagikomya omwami Balamu neekoma mu bbanga, abantu bajja kwena bamativu ku kye wakola. Ssente z'ebigwa bitalaze bw'oba toyinaawo ssente z'ebigwa bitalaze zikola ddi mu gavumenti ya Uganda? Tusaba Pulezidenti Museveni otunuulire mu ssako y'ebigwa bitalaze muggyemu ssente muyambe abaana ba Kafeero kuba bagenda kwetta. Abaana bagenda kwetta, ensi egenda kuwa gavumenti, buli muntu agenda kubeera munyivu olwa gavumenti. Mukwate ssente akantu katono nnyo ku gavumenti ekyetaagisa naffe bantu ba bulijjo mbu tukwate ssente. Gavumenti osobola ekintu ekyo muntu kikolere tubeere bamativu n'abaana abeere bamativu, omuntu akkirize ensi kyekika kye, buli muntu abeere mativu anoonye obulamu obulala okusinga okuyaggayaga omuntu asange munnaamutemi. Bwange buno emboozi ya Maama Fiina erimu ebintu nga 3. Ekisooka, DNA eno yakakolebwa emirundi 3. Omulundi ogwasooka ne watabeerawo bumativu. Omulundi ogwokubiri baakebedde mu laboratole ya poliisi n'eya kyendala. Then gy'emirundi 3 ne baleeta results. Nekisipaakinze debate awamu n'abantu okubuusabuusa ebyuma bya gavumenti n'enkola za gavumenti. Abamu babuuza nti gavumenti interest ki gye yalina mu kintu kino? Era nga bakitaddemu nnyo obudde. Is it because Kafeero yali w'amaanyi oba there is something behind? Naye olw'amaloboozi amangi agavuddeyo twakugamba wano, nalabako Carlton Scovia Nakamya munnamawulire, nalabako General Sejjusa naye yavaayo n'ayogera ku nsonga ezo, Andrew Kyamagero n'abantu abalala bangi. Kakati Balamu azze n'ategeeza nti kigenda kukolebwa. Omusaayi guno bagenda gwongerayo. Era mu bigambo bya Balamu agamba bw'ati. Agamba eri public mbeebaza okubeera concern naddala Maama Fiina, General Sejjusa n'abalala bangi. Mu kuyambibwako General Muhoozi, kino kya bujega kibadde tekyetaagisa kubanga General Muhoozi talina kyali wano ng'oggyeko okubeera mu magye. Nga tuyambibwako General Muhoozi, we shall send a sample to South Africa or UK. Nga tuyambibwako General Muhoozi tugenda kubeera nga tusindika samples zino South Africa oba UK okubeera nga tukonfaminga testi zino
era kino kigenda kubeera nga kikolebwa mu bonnambiro. N'agamba nti mwebale nnyo okufaayo ku nsonga y'akafeero eno. Ekyo kinootinga ennyo, mwebale kufaayo ku nsonga y'akafeero eno. Nkugambye underline that word. Mwebale kufaayo ku nsonga y'akafeero eno. Ekyo sooka okikwata okiteeka ebbali. Ekisooka, mu Uganda tulina ekizibu. Balamu akugambye nti ng'ayambibwako CDF. Kuno sinyooma, naye mbuuza kuyita muteeka ki CDF okuyambako? Bwe yali wali nga balangirira yagamba nti beebaze nnyo Pulezidenti Museveni yakoze byonna. Kati atugamba nti ku luno CDF yagenda okuyambako. Ne n'akugamba nti mwebale nnyo okubeera concerned about this matter oba about Kafeero's matter. Kakati awo wenjagala tusooke tutandikire. Ensonga eno, anyway, tusooke tufune abaana. Ne nkugambye underline ebigambo biri kubanga bye tugenda okuggyako. Wallahi ng'okutta ebigambo bye, Bannayuganda baava kalulu k'e Kalangala ne baddukira ku nsonga ya DNA. Waliwo abalowooza nti ensonga za DNA okuziteeka mu public baziwa amawulire basobole okubeera nga bazisaasaanya ensonga ezandibadde eza famire. Waliwo eyali kiri emabega era nga baagala okukola bye bakola mu kalulu k'e Kalangala bajje babibikke ne DNA. Nsaba osooka otuwe abaana omwana oyo mutuwe. Abandi badde batugatta bo balufula dda lutalo. Era nga omanyi olutalo lwonna lubaako awangula. Mbeera wetyo banaffe abana bwe badde bagamba nti bali abaana bana. Era kyatwewunyisiza nnyo. Era abamu ku ffe ne kituleka nga tuli mu mbeera etali ya kulowooza. Ng'oggyeko okuswala, ng'oggyeko okuswaza bamaama baffe n'emikwano gyaffe gye tukulidde gye tuwangaalira. Kubanga bino ebintu bibadde mu mawulire gy'okolera abantu badde bakulaba ng'olina ensonga gy'olwanako. Twaswadde mu mbeera wetyo naye nga nze ku lwange ng'omuntu ndowooza tetwaswadde ntino oba tubadde tulina swala naye twaswadde olwa sisitimu. Twaswadde tutya ekyo kyosobola okitegeera kubanga tubadde baana ffenna era nga tukayanira kubeera baana. Abamu okusinza ku kino ekyazze ekya sisitimu eno kyalaze ffe abaana 20 mwesiba ku mugenzi. Twesiba ku mugenzi. Ba abaana bana be yazaala ne baba abaana. Sisitimu eyo yatuswazizzamu weti nti singa baataddewo embeera ey'obukakkamu, embeera ey'okunoonyereza amazima abagatta. Bw'oba olaba omwana oyo ng'ayogera, omulaba ng'ali stressed, ali disappointed, ekiyinza omutwala mu depression. Omulaba nga tali comfortable, teyeefiiringa, atandise okwetya, ekiyinza omuleetera ebizibu okutya okudda ku mulimo. Bagenda kunjogerera ki? Waliwo ekintu kye bayambazza abaana bano, ekintu ekitali kirungi. Abaana bano bato. Mu kubeera abaana abato babatisa amawulire. Ku sayidi y'abo abazuuliddwa nti baakafeero nga DNA bwe yagambye kiryoke. Ne ku sayidi y'abaana bano nabadde nkyanoonya nga neebuuza ddala lwaki kyabadde kigendererwa ki okuyita ensi n'ensi batuuze abaana bano be bamanyi nti nno tebalina musango mu nsonga eno. Bo baana bazaala bazaale
Mama we n'amugamba oyo ye kitaawe omwana talina musango. Lwaki yandibadde ateekebwa mu kamera? Ekintu ekyandibadde ekya famire. Lwaki bandibadde bateekebwa mu kamera? Wendabidde emboozi ya Dr. Kwefu ne Afi. Waliwo ka bite kenzigyeko. Afi abadde alina bw'annyonnyola, then njagadde tweyambisa akatambi ako. So nsaba otuwe katambi ako. Oba oli awo waliwo kikayinza naawe okuwa mu mutwe. Katuwe. And that because a lot happened. A lot happened in Kalangala. Never tutega DNA ya Kafeero. Nchogedere kumpe boldly. Wallahi someone sat. It was not a coincidence. Wano batusobola. Ennaku zino ze mbwe mbadde mbivulu. Kundiko walako mukulengera. Mukwano. Gocho bomanya okulangirira results z'abaana ba Kafeero. Kankuweyo ebintu bibiri. Wadde nyinza okuba topic njivuze speed naye era yeriwe ennene gye tugenda okwogerako. Balinga abalangirira nti wagenda kubeerayo public holiday. Kutemno bakiranga before ali other week ngegenda tandika kati ku Lwokuna olwa week ejja actually mweri week. Ngate bakizimbidde momentum. Nze njukira mbozi nagiruka bulungi naye tugenda mu kalulu by election namba eyombake yafa. Ne bamanya olukusatu emumala olulonda ekiro nga temumanyi nnyo kibaddewo okuleka okubagamba nti gundi yawangudde balangiridde. Awo batega emboozi ne bagizimba ne batandika bagamba luliba Lwakuna because Kwefu njagala ombuulire ebyo ebintu bya family much as bibadde mawulire kyabadde kyetaagisa ogugonna omuliro gwe twakumye ekyo kyonna kye twakumye kyadde kyetaagisa. Just think about it. Well, again Emboozi bannamawulire badde basobola okugenda ne bafuna family we bagikuŋŋaanyiza ne bababuulira bino ebintu birimu abaana abataazaalibwa mwami oyo. Birimu okumenya emitima. Kubanga it is not about kugamba nti bano be bazaalibwa Kafeero. Birimu side eri endala yo bagirowoozaako. Chiringa It is like embarrassing badde nga bakwata omubbi nga they are stripping them naked. Nti omubbi wuno tumukutte mwenna mujje mulabe. Awo kyabadde kyetaagisa tadde tukwata mubbi. Oba zabadde issues ziri very private. Kwa mulimu abaana bano they are innocent souls. Si bebeere tawaliyo banyaabwe ababale. Exactly. Singa babadde banyaabwe I would agree am kati ate ntayinza okutegeera. Singa babadde bamaama bo ne bobaleeta n'obateekaawo oli tutebereza nti atista amanye ekituufu yeewunza bwewunza. Naye omwana gwe baalaga ewantu bamugamba awe wammwe. Mbulira lwaki bwe baba kutumya okubikira omwana afiiriddwa taata we tokuba parade n'ogaba bannange mwe namusoke mujje ku parade gw'ofiiriddwa maama wo. There is a way you handle them n'okiwa safe landing mu mutima gwabwe because bano abaana basajja bakulu bali myaka 3 bino ebintu ffe bannamawulire ffe abandi abaali bisolosoza ne tubijjayo byandibadde ng'obanisaawo endulu neevuga nalabye nga basoma abaana ng'endulu evuga nga tulinga nti tuwangudde World Cup. Kyabadde kitegeeza ki? Kakati omwana ono omusomedde mawulire nti omugoba mu family eri atambula kamera zimutunuddeko. That image is going to be on the internet forever and ever. Tesaazo ne bwaba wakugenda mu family endala eri mama we ng'amulaze ewalala kimukosezaayo eri bagamba yali bebo bebagobe wa Kafeero. Ne waliwo omwana gwe baleeta ewammwe nga temumanyi bibadde eri ne mutandika with that natural love oluusi ne bagamba omanyi omwana ono abadde gyali kadde mutandika on that neutral ground. Naye okutandika mubanga abaleese nammwe bennyini be bamuleeseemu babanga abaleetedde ekivume nammwe mugamba naffe tumutwale nti yamaze kulemwa eri ne bamuleetera. Kubanga Kwefu mwabaddemu abaana bangi 21 children bayitirivu nnyo mulimu abaana bangi abatayingira mu mawulire. Yes mulimu abajja mu kamera nange Kafeero tatange biki ne bangi nnyo abatajja mawulire kamera zabaddewo. Obadde abaana bakwata n'obutambi baabo DNA bewandudde. Kankubuulire. Kati psychologically that's how people become murderers.
era nawulidde oyo mwana Stella agamba bajjambiya ziveeyo asobola okuba nga singa wamu preparinze ng'abasirimu bwe batu preparinga nti omanyi bwe kiba kizzebwa ekiti cancelling them nti bannange results zigenda kudda ne mulina okukimanya abamu temuli nga muli mu private session. Thank you. Kyabadde kyo abaana abo balangirira bwe bati bebeezaala bebeegabayo ng'ogenda okumalako ssente leero njocha naye nga politically badde bagala ffe so kyekyo ndowooza ategedde okitegeere ensonga eyo tugiveeko endowooza yo eri ki endowooza yo eri ki kale tukkirize tuveeyo eyo tugende butereevu nnyo ku report naye Uganda twesabire mu Uganda twakola etteeka erya sovereignty mulijjukira etteeka lino nga likwata gwe atembeeta ensonga z'abagwira oba akolagana n'abagwira naye mu kwagala okusuula gavumenti oba okulimirira gavumenti. Mu doketi eno mulimu abantu abafuna ssente okuva ebweru nga za buyambi geza amakyaki emizikiti NGOs basooka ne baziba abantu akatambaala emizikiti amasinzizo ne bagajjamu NGOs ne bazijjamu naye kino twaliwo ne tubagamba kino kizibu tebasobola kukkiriza NGOs ku ngeri gye bazze nga bazijjawo baggadde NGOs mu Uganda naye nga z'employinga abantu b'otamanyi na muwendo kakati batandise okuyita ezibadde zisigaddewo okugeza Agatha Tuhairwe mumumanyi mulwanirizi wa ddembe era munnamawulire amaze emyaka egiwera mu mawulire. Agatha Tuhairwe ono w'amaanyi ddala to an extent nti y'omu ku bantu abatufulumisa report eyatuumirwa parliamentary exhibition. Agatha Tuhairwe, Kakwenza Rukira Basheija ne James Pius Ssentongo. Kakati Agatha ono ayina NGO gye bayita Agora. Okusinziira ku mawulire ge tufuna galaga nti Agatha Tuhairwe yayitiddwa ku Criminal Investigation Directorate, yayitiddwa ku CID era bamusamoninze agende bamusayininze nga signatory owa Agora Center for Research Limited. Kakati zino NGOs nga bw'oziraba eno Agora ye ya Agatha Tuhairwe bamuyise nga signatory ku kampani eyo era bamuyise ng'ennaku z'omwezi 24 Juni 2026. Okitegedde bamuyise agende yeewozeeko. Okitegedde obutasukka bamuyise 24 naye ayina okugenda obutasukka nga 3 ate ayina okugenda si bya kwegayirira era nga bagamba mbu ono emu ku nsonga ezamuyisizza kwe kumunoonyerezaako ku nsonga mbw'ateeberezebwa okubeera nga
abadde afuna ssente mu lukujjukujju nsonga za bufere n'okufuna ssente mu lukujjukujju. Kakati bagenda kumwintarogetinga munoonyerezaako kutandika kumubuuza bibuuzo, ssente obadde ozijjawo zifuna otya, ani abadde azikuwa, okitegedde? Kakati awo ng'oddayo otunuulira etteeka lye bayita baliyitako zibatya Protection of Sovereignty Bill, biki ebirimu, nsimbi. Akaseera kagenda kutuuka nga teri muntu mu Uganda ayingiza ssente, nga teri muntu mu Uganda ayingiza ssente unless ng'ova mu nju, mu famire, mu booluganda b'abakulu abali mu buyinza, nga tebakuyinaako oba ng'oba criticizing, ne bw'oba olina ky'obanyeenyaako bagenda kuba balinnya mu nnyingiza n'enfuna z'abantu. Naye remember, bano abantu nga ba Agatha Twahirwe bayimirizaawo famire nnyingi, bayimirizaawo abantu bangi abaana be baweerera, ebiki n'ebirala ebiri awo bwe bityo. Ne ssente yonna nga gwe tojja kgenda ogibanjulire nti yiino balondoole ne byekola, eyinza obutabeera, oyinza obutasigaza mulimu. Bino bizza mu kiseera nga olunaku olwajjo baayise Solomon Sserwanja. Solomon Sserwanja mukozi wa NBS yali mukozi wa NBS. Ono nno waliwo n'amawulire agaafulumako nga gagamba mbu waliwo ssente ezaali ziyita mu NGO ye eyo gy'olengera ku screen, mbu nga zigenda eri ekibiina kya National Unity Platform. Mbu waliwo ssente ezaali ziva ku NGO ye mbu nga zigenda ku kibiina kya NUP. Era NGO ye bagiyita African Institute for Investigative Journalism. African Institute for Investigative Journalism. Zezo AIJ, the Standing African Institute for Investigative Journalism. Mbu sente zaali waliwo akasimbi mbu akaali kagenda mu kibiina kya NUP. Kati ebyo byalinga biboozi, kakati naye baamuyise, baamusamoninze agenda nnyonnyole, era nga ye executive director. So kakati awo we tuli bannaaye, awo ebintu webiri eggwanga weriri. Let's play for ourselves. Cause waliwo ebibiina byolaba nga byetaagisa, banna NGOs zeetaagisa, gavumenti weeremereddwa. Bano abasajja babadde bayamba, abasajja n'abakazi babadde bayamba abaana. Gavumenti weeremereddwa mu ngeri emu oba endala, nga bano bajja ne bazannyawo. NGOs zino zibadde ziweerera abaana, ne kaakati zirabika nga zaayingirirwa. Sigamba nti ziyingiriddwa, kubanga ze baggadde ze nnyingi, mpitirivu nnyo nga bw'okiwulira. So katusabe ekyo nakyo kiyite kiggwe, oba oliawo ensonga zitereere, but ebintu si byangu. Situgenda sukkako wano. Njagala kwebaza wenna atambudde naffe. Webale nnyo, webalire ddala okubeera nga otwegasseeko mu kaseera kano, oba nga otugoberedde. Tugamba nti webale nnyo, webalire ddala, era tojjanga okwo. Buli wojja video gituweere like, teweerabira kubeera ng'osubscribinga ku mukutu guno.
bingi ebiwooma ebijja ku mukutu guno era nga tukyakusiikira oba tukyakufumbira ebintu bingi. Kale nno mukwano gwange tweyungeko bweyunzi ng'onyiga epeesa eriri wansi erya subscribe osubscribinge ate teweerabire kubeera ng'onyiga akadaako so that you get notification oba notifyingibwa each and every video that gye tuba tukoze wano. Just nyiga ka subscribe button onyiga akadaawo okajje mu personalized then okase mu all gwe buli ka video ke tunaakola I'm telling you ojja kubeera nga gw'omu ku basooka okukalaba anti ka notification kajja kujja buzibwe tuli ng'ekintu okirabira ddala. Nzikiriza tukome wano. Mbadde ne Morgan Kulenzi era yabadde ku mapeesa yenze Sajjime mukutu gwa DPTV Uganda. Omukama abatukumire mubeere bulungi mweraba.